mu bantu wewacakalako nabo abali mu kibinja ekyo toyina muntu gwe wali osanze n'akutiisa nnyo nga bagamba nti akawuka ka musena n'otya noga Katonda wange bangi nnyo waliwo ne gwe nagenda ne nnambulako ekiruddu amaziga gampitamu omusajja nga we nagamba nti no we wandabikiranga obubi ng'ofuluma kati gw'olowooza abambeeranga ku gaadi balabikanga bubi bulungi okitegeera kati wentukira ku musajja wange nenkaaba amaziga eyambeeranga ku gaadi olowooza alabika atya yali yasigaza mutwe nga nagwo gukozze ng'alina kawanga nga baŋŋamba waliwo awo omuntu naye nga mpakana wabula nga mpulira sawuti nindyoka manya nti omusajja wange waali okukiringa ne ba big boys ye title ya programs zino tuzikola mu butundutundu naye emabega waazo nga waliyo omuliro gutenkanika ogwo gutuforcinga buli kadde okukomawo gye muli tubatuuseko obutundutundu obwo pressure eri emabega waffe eva mu kuyaayaana bwe tuyaayana tulaba nga waliwo bye tulina okukola olwo kwe kuva mu buli entusamba ebikunta ne tujja gy'oli ku MR live oba ku Mitandikula Bongo live twe tusinziira amanya bampita Mitandikula Bongo oba Ruyima Sam wasuze otya wasiibye otya weebale kutwagala weebale tukkiririzaamu nkiddamu kino weebale tufuula bannamba emuubo tetusobola kitwala for granted tetusaagiramu era nno olw'ensonga eyo lwe tuba tufumba tugendera ddala ne tufunira ddala eŋŋano eyo ne tugitabika n'ebirungo ebikyasinza okuba eby'omuwendo ne tukolamu akagaati ak'omuwendo ne tukaleka ku mmeeza y'okalye ewatali kwesittala ewatali kulumira n'ebirala ebisobola okukulemesa okukalya mu ddembe fe tuyita mu mboozi eno okuzimba eggwanga lyaffe wadde ng'ebikolwa n'enneekwata yaffe gy'oli nakyo kikulu nnyo okubuulira enjiri tekitegeeza kusoma byawandiikibwa oyinza n'obutabisoma n'otabako nakyoyogera naye n'oba enjiri ennungi eri abantu bawangaaliramu kwambala obulungi okweyisa obulungi omutima ogwekisa bisobola okukyusa abantu bangi okusinga eyo Bayibuli bannaffe abamu gye basoma oba Quran nga terina bikolwa nze nzikiriza bwe twogera bajja kukyuka tujja kubayamba nabo bajja kutuyamba naye ku nkomerero ffenna tujja kusala akaguwa nga bwe tuyimba ennyimba ez'essuubi nga tugamba tuwangudde ensi yaffe tugizimbye era ewangudde weewaawo gye baleko sebo kale mukama wange nawe gye baleko nsanyuse nnyo okubeera ku MR live again era kansooke happy new year mwenna abalabi ba Mitandikula Bongo live kadde kaseera kawanvu nga twakoma okukwatagana I think last year naye nga mukama mulungi ekiseera kyonna okulaba nga ansobozesezza nze ne mukulu Bongo muyite Ruyima Sam okubanga akyatuwadde obulamu nga tukyasobola okuvaayo ne tubaako ettaffaali etugattako eri eggwanga lyaffe mu busobozi bwaffe mbaaniriza nnyo mwebale kwekuumirako nze nno ndi faaniwo bwe tudda wali Clone Mark official bwe tudda wali mu programu ey'ekkooti y'ekyalo engeri gy'otematemamu ensonga nze nno singira weekend nga sikulabye bwe mpita mu weekend nga sikulabye teggwa nkumanyi bulungi era nkweyongeza kuba oli mukwano gwange wa munda kwoyo eyakasooka okulaba omungi ogusoose egwani yenze Eddie eri Clone Mark Kingi official nkozesa omulamuzi Eddie yesebo bagoberere oba oyinza ogenda ku TikTok n'oteekamu Emperor Media Promotions nayo gyendi ensonga ziba gye ziri ng'era tweyongera okusomesa eggwanga omanyi na Bongo buli muntu kyoba osobodde ettaffaali lyoba osobodde okugatta ku ggwanga lyo kiruma nnyo omuntu okufa ng'obadde olina kyosobola okugatta ku ggwanga lyo n'ofa nga toligasseeko ndowooza ne Katonda aba akusalira omusango ekibonerezo kyageye kubanga okugatta ku ggwanga lyo tolina kuba mukulembeze
eki omuterera gwonna gwoliko nze nkiwa mu busobozi bwo osobola okubaako ettofaali lyogatta ku ggwanga lyo nabwe kityo kyovula ngenda kuba ndabikira nnyo ku Metanikira Bongo Live nga tugezaako akakatono ke tulina tukagabaneko ne bannaffe osanga enjiri gye tuleeta waliwo ate mwabo abalabi ng'oli gye yeetaaga yennyini obulamu bwe busobola okutambula oba busobola okukyuka. Tetugenda tutunuulira abantu 100 nedda wadde nga nabo bandijja katusooke n'oyo omu alabye puroguramu eno n'awulira ddala nga twogera na mutima gwe era n'awulira ddala nti ebadde emukwatirako ddala okukiringa ne ba big boys kwafuuka problem. Muganda wange ono yali businessman ow'ettutumu omwana omuto yatula wansi n'aluka business n'atandika family n'afuna omwagalwa obugagga bwe yafuna oba obusente bw'ekivubuka bwe yafuna bwamuconnectinga ku nsi empya. Ensi eyo empya yagiramu abavubuka abayina buli muze naye waggulu wa byonna yagiramu ensi y'ebbaala empitirivu okwebaka ekiro ku bo bakufuwa mu gombe okunywa omwenge okwa buli kika kukyusa abakazi ng'engoye n'emize emirala byajjula emmeeza zaabwe. Ye nga ye essaawa zino omusango gwonna yagussaawo era mu bigambo bye ye kennyini yakyeyogerera n'agamba siina gwe nnenya kaabe sitaani nyinza obutamunenya nnyo okuba saamulabako wabula nnenya nze kennyini okulema okuyimirira ng'omusajja ku magulu gange okudifeninga ebyo nakulanzikiririzaamu. Amabaala gafuusa amabaala otuuse ku level egamba nti oyo ayambadde biniigiina abadde agenda kunywa omwenge gwa mitwalo 2 kangugule afulume. Otuuse ku level eyingira mu bbaala n'ogamba bano bonna abalimu bafulume mumpe risiiti bali bagala kunywa omwenge gwa ssente mmeka ng'olwo weeyita dduka ne manager nga babbalansa bagamba tuba tusubira osunda miliyoni 2 n'ogamba miliyoni 2 zizino bonna bafulume ebbaala njagala gibamu n'abakazi bange 5 n'abakyali bange 5 tetwagala batulinnyirira. Obwo obulamu bwe natambulirangamu nga abazzi batugoberera ku sitole zaffe eziyise emabega tinabagamba natuuka omanyi teri kiwaganga ssente ate okulaba karakita y'omuntu entuufu amala funa ku ssente. Nga mukulu la Bongo wabagambye natuuka nga mu bbaala nga oba ondabikidde bubi tojja kugunywerawo wontunuulira obubi tojja kugunywerawo wemba sikusiimye tojja kugunywerawo. Nga nze ebbaala ng'eringa yange nga si yange naye nga nninga aginamu omukono nga omanyi bagamba money beats gonza ssente weekuba egonzaawo. Natuukanga ng'abo bokka abali ku kinywi kyange be bajja okubeera mu bbaala eyo abasigadde mugende munywereko ewalala wenna avaawo munadda. Tugende empola ekyo wakikolanga mu bbaala emu oba buli mu bbaala gye wagendanga? Si buli nagambye ekiro twatambulanga amabbaala nga 3 kwana. Ng'okikola buli woogenda bo bakumanyi nti oyo bw'abazze lwakuba nti buli nti waliwo olunaku kati tuweze waliwo ebbaala gye twali tumanyi nti yeekwatayo Lwakuna waliwo ekwatayo Olwokubiri waliwo ekwatayo Olwokusatu okitegeera waliwo ekwatayo ku Sande kati nga ebbaala zonna zina ennaku ze zikwatayo wekyo wekyali kuba ze nebbaala teziyinza kubanga zikwatayo lunaku lumu zina programs ez'enjawulo. Mwasinziranga ku ki oba wasinziranga ku ki omuntu okukuwona obutakufaananira bubi wasinziranga ku ki biki mudu yalinga etya era embeera gye wateekawo yalinga efaanana etya omuntu oyo naawona okumufulumya? Tekyalinga kyangu kubanga nga wekugambye nti nno twatalaganga amabbaala agawerako. Olumu natuukanga mu bbaala ssaawa nga 10 obukozi ssaawa 10 ebbaala jjukira ssaawa 10 abantu baba beesaze. Kati ekyo ekyokugamba nti mufulume actually ab'ebbaala be basinganga okifunamu kubanga kati ssaawa 10 abantu abasinga baba banyuse ebbaala. Kati woga nti abantu bafulume olina omubuuza nti badde osuubira kutunda mwenge gwa ssente mmeka
okitegeera kitegeeza jukira omuwadde tugeze nti naga bukadde bubiri bali bafulumye n'obusasula ate nawe ogenda kugula kitegeeza ezo ze yalinga asuubira okutunda zalinga zize kyovula asafunanga mu resistance kuva mu bamaneja b'amabaala nti togoba bantu baffe kuba baali bakifunamu nnyo okusinga nga n'abanywi bali nti abanywi mwebali balinga bawagira bbaala oba mugagga naye wembafulumya nembaga mbadde musuubira tunda mwenge gwa ssente mmeka ezo ssente zembawa zalinga zaabwe kitegeeza banneesunganga bwesuuzi nga wolaba abasiraamu bwe beesunga omwezi okuboneka mu kisibo kya Ramadan. Wuyazze bannaye tukole kaso. Wuyazze. Mu mbeera y'okugoba abantu mu mabaala wuyazze. Temwafunanga mu resistance mu bantu abamu naganze sijja gifuluma oba n'omusango oli mugagga muno naganze sijja gifuluma. Temwabanga mu resistance kugambe nga ssaawa 10 abantu baba bakooya ate ne population y'ebbaala eba ekendedde juga kati ebbaala kati tabaliisa kati ndoza balisanga okuva ku ntugambe batwesunganga ntugambe bali bamanyi nga bamanyi nti n'olwokuna bajja kujja wano kati nga nebbaala ekwate olwokutano bakimanyi ajja kuba wano olwokusatu ate nga bamanyi n'essaawa zenzigiramu okitegeera nzijja bukya kitegeeza ndowooza nga DJ olukwe mwaluli bawunsa mwaluli baweyita mubali kati kyangu nnyo DJ okuba ennyimba eziggalawo bakoowe bagende bali nabagamba n'abayita mufulume tugenda kuggalawo naye kati omuntu yanywedde omwenge okuva omuntu yanywedde omwenge okuva ssaawa nga 6 kati ssaawa 10 womugamba afuluma aba yakooyedda oba omuyambye nako watuukanga mu mabaala omwo tewali nnyimba zewayagalanga kukubira nokyusa playlist yonaganze luno oluyimba ne luno munkubiranga nga nzize zalingawo era nkugambe saatambula nga nze kanalinako abambowa bange ne bali ba big boys benagambye era buli omu yalinanga gundi kind of music gwanyumirwa osegeera kati nga nze when the song is nice you play it once the DJ plays it once twice sorry kati bwe obulamu bwe natambulirangamu lavish life obulamu obw'okuspendinga nga tolowooza kiddako nga olinga agamba nti ensi lwekendiddeko keeko nti ensi eringa ekoma ng'otobala kyanca you don't think beyond today or tomorrow. Mu bantu be watambulanga nabo omulamuzi mwalingamu abantu abakolanga ekyo kyewakoleranga ddala nga nabo bajogera ddala nga bwe wajoganga oba wafuna akakundiko nga gwe akatwala. Mu kusooka omanyi birds of the same feathers fly together. Mu kusooka bali bakikola ne batuuka nga balinganga oluseke abalutunuze ewange nga bakola ki kati ne bava ebyokuspendinga ne babivaako all of bills on me. Mere, fuel, transport, whatever, drinks, all bills on me. I was Don Dada. Yerinnya lyo Don Dada. Nga bakuita Don Dada. Ngandi Don Dada. And indeed I was Don Dada. Omulamuzi. Sebo. Don Dada. Yes, sebo. Ekibiina kyammwe kye mwatambulirangamu ekibinja kyammwe tekyalina linnya kuba mpulirayo Lwikiganga mpulirayo tekyalina linnya temwatwanse mutubwa kati erinnya kati olwaliro ffe bano oba mwabali ba Don Dada nga lyerinnya bakazisaasaanya eryali erinnya bakazimaasa bakazifuuwa mwalina amannya 3 londako kati gwe lyoyagala eryayanguyiranga omulabi lyeyatuyitanga singa abayita erinnya eritaali lyammwe anti ng'ojja kukubwa ova mu bbanga n'otuyita erinnya ffe bakazifuuwa bakazimansa bakazisaasaanya kati gwe ate n'otuyita erinnya eddala ojja kukubwa ate tolina gyojja waaba. Abakubi mwatambulanga nabo oba bakanyama b'ebbala bennyini be batekangawo embeera munyiziza Don Dada. Nali seetaaga natambula nabo abandi okumpi bennyini abambowa abaagala okwenyura ku mwenge n'okuba okyayo enkalu be baali bakuba nze nali sina gwe mpa order nti mukuba oyo wabula bo baali bamanyi ekibabeezaawo
kusanyusa mugagga webale nnyo ndada alina okumwenyereketa alina okusanyuka gwe newekyokola naye kiba tekiri mu mateeka nga kinyigiriza oli ekikulu lyali ssanyu lyange dondada alina okusanyuka dondada wangi taata omukuba omulamuzi yesebo Mr. Ed yesebo tukwate empola waliwo ku level nga abakazi wali otambulanga nabo bo wabeereeteranga oba baatuka ekiseera nga wano abakuli ku lusegere be babaleeta nga gobalabiraawo bulabizi abakazi tosaabeereetera oba obudde toba nabwo kankuwa ekyokulabirako wooteeka wali ekintu ekiwunya ekintu ekiwunya wekiba wali kyekikubira enswera essimu nti mujje oba enswera zo kiba kizikakatako okujja enswera olabirawo nga zizze mu muganda nti enswera emu wejja n'endala zijja kati kitwale nti abakazi omu yajja n'abalala ne bajja naye tolina gwokubira ssimu nti gwe kitwale nti nno ekintu kiri wali ekivundu kiwunya ekyo ekivundu kiyinza okukubira essimu enswera nti mujje wabula enswera zivaawa ani aziyita zereeta zokka ku speed kati abakazi kyebaali bayina kyebaali beetaaga kyenayina sente kale nali seetaaga bakubira ssimu kyali kibakakatako okunnoonya waluka ku level nga tokyalina na bigambo bikwana toba nabyo olujja yabaza amanyi nti dondada bwasiima nina okgenda naye mane no si nti bwasiima nkugambe mu gurupu yange saabanga nzekka nabangako n'abambowa of course tuyinza kuba nabakazi 10 n'ogenda nabo lumu wabula ne basajja bo abakuli ku lusegere nabo baali beeyagala ne bills on you beyagale muwandike biyo mugireete wano kyengezaako kugamba waliwo omuze gwe nawulirako ogwakyaka ennyo olwogukyaka ogw'okwegadangira mu bibinja nti abakazi bazze abakazi 5 musajja omu ne bagenda mu bikolwa by'omukwano abasajja 10 ku bakazi 5 bagenda mu bikolwa by'omukwano omusajja omu bakazi 3 bagenda mu bikolwa by'omukwano tewatuuka waawo saatuuka waawo engeri gye ndimu eddiini awo saatuukawo omaye omuntu waba akulidde mu ddiini ne wakyama era elementi y'eddiini esigalamu kitale kyamuyita omuwumbirira era abavubuka mbakubiriza nnyo okukulira mu ddiini buli omu mu ddiini sijja kugamba bagenda mu ddiini eno nekyolongaazi abazadde actually abazadde kuba charity begins at home abazadde mbakubiriza mukulize abaana mu ddiini nti omwana akuze nga alimu eddiini ne wabaayo nooneka tagenda nnyo era kali akeddiini eddiini erina engeri gyekugiramu nti olaba mu mbeera gye nalimu nali nsobola okubanga ebyo byonna nali mbikola naye olw'eddiini eyankuliramu yankugiranga ebimu kristo ali omumanyi kusande wagendako nosaba wabikomya mu buto sijaga nti no ku sande nalinga nsaba buli kanaku buli sande naye nali nfisangawo akadde nensoma ebyawandiikibwa nebisobola okunnuŋŋamya nange kenyininyini neneesabirako ng'omuntu naye nga weewaawo nti n'okukuŋŋaana nakyo kikulu kuba Katonda yagamba ewali kuŋŋaanira ababiri ndiba mu makati gaabwe oba amaloboozi amangi we gali nkoowoola ndiyanukula gwenga omusajja yali atandise famire yali ento olina omukyalo olina n'abaana 2 omukyalo yatuuka essanda kyalina kyasobola kwogera n'okiwuliriza oyo ye yali ayise weyandikomye singa yakyogeranga tolina lunaku lwe wawulira nga abaana babato oba miisi nga beetaaga okulaba ku taata anti kati obuzibu bw'okukiringa ne ba big boys they over occupy you kati bwe ngamba over occupy you kitegeeza tofunamu kaseera nga gwe muntu okitegera kyekinga omuntu ng'okola nnyo towummula tofunamu kaseera kalowooza kati omuntu ovudde mu bbaala saawa 12 ozeeyo oba olina b'ogenze nabo tozeeyo nawaka kuba omukazi famire nali nagisuulawo oblakinzaawo tukitegeeza ogenda kuddayo weebake kati ojja kuzuukuka onaabeko kati ate era amasimu gayitiŋŋane kati like tofunawo budde kwerowoozaako nga gwe omuntu ne famire yo otegeera kati ebyo byonna bikomawo nga gurupu emaze okusasika otandika okwerowoozaako then
n'okuba flashbacks n'olaba mistakes n'ogamba I know when sandibadde nga nkola kintu nga weekityo kitegeera naye kati during that time I was overoccupied so I couldn't get time okulowooza ku family yange n'okwerowoozaako nga nze omuntu. Omulamuzi Mr. Eddie Dondada Wanjitaada kazisaasaanya kazimansa nyinizo yesebo tugenda maaso tulaba abavubuka bangi abali myaka gyo abafunye kasente bamatiza bayodde ebirwadde oba obulwadde wawona atya kubanga emboozi eno bwenjanalizinga negigenda deep kibategeeza nti kumpi buli kanaku wagendanga n'omukazi omupya. It may appear like to be true naye nga si kituufu nti oba kwegamba webakuleetera emigogo gy'engatto nga 10 gyonna ogyambala lumu yambalako gumu enkyalo yambalako gumu naturally kwegamba ekyo nti nga omanyi nti nno okukiringa ne ba big boys ng'emboozi yaffe wetambula nti kwanzita I personally that wasn't my character. Balitamize gya mwenge kuduula kujoba bakinyingizamu bunyingiza naye nga sigamba nti abakazi olumu bajjanga nkuga all bills on me naye tekitegeeza nti nagendanga nabo bonna wakola kyakuspeeni kati nga bannanga abaninaanya abali mu kakiliki kange akakundi kayita akakundi beeyagala nnyo n'okunsinga era abamu oza kati baalwala awe mbadde nzira lwakuba nsooseewo bayinza kukubuuza mu bantu bewacakalako nabo abali mu kibinja ekyo tolina muntu gwe wali osanze n'akutiisa nnyo nga bagamba nti akawuka ka musena n'otya noga katonda wange bangi nnyo waliwo ne gwe nagenda ne nnambulako ekiruddu kati okimanyi things are kind of funny oyinza okugulira abantu omwenge gwe kagugula n'otatamiira ate b'ogulidde ne batamiira waliyo kirabyeko alina sente njala temuluma esinga kuluma oli ataziina anti kakati gwoba contented nti nno ne kati ono gwogulidde juki aba talina busobozi bwegulira nwankubejja kakati aba ayagala omwenge gw'omwezi gwe yandinywedde omwezi agunywe mu kiro kimu oba within hours osegera ne kakati gwoba ogamba oba mumativu nti nze wenjagalira nja kukola ki nja kugula kakati ate kati oli agamba omugagga we yeekyanga abagagga si bantu azukemunyeyo 10 yeekyangira nga nzikuse osegeera kati kyekyo likewise kati nekirwa ekiri tiguba n'obusobozi obukola ki obufuna buli mukazi gw'oyagala kagamba nekirala tolaba mukazi n'oggwamu nnyo nuba nejjakiriza kubanga oba olina obusobozi obwetuusaako buli mukazi gw'oyagala at any given time at any given day ne kakati ono ye aba ayagala ki aba alina ejjakirizi aba alaba kundaba kuki abakazi be yalootangako be yalabanga mu firimu emisambwa gy'e Mombasa bakiringa nabo kati yeerabira n'obulamu nti kikulu era bangi balwala bambi wagenda n'omukyalira ekiruddu ng'obulwadde bwa musena yali mu mbeera ki embeera gyalimu si nnungi naye nga omanyi nti nno namutwalira enjiri y'essuubi nemugamba ekikulu si nsobi ze wakola kuba zo ziri irreversible tezikyazzibwayo ekikulu obulamu bubaddewo butya si enkomerero obulamu busobola otutambula naye ekikulu woba ozza engulu Katonda nga akusobozesezza fuba nnyo okulaba ng'ensobi ze wakola ozitangira abalala ozikola fuuka omusomesa eri ensi fuuka omumuli eri eggwanga omwami oyo bwe wamukubira essimu ng'ogenda mumulaba awo nkubamu akafaananyi ng'alowooza Dondada oli gwe twalinga naye yajja bwe yakulaba ate ng'embeera yakyukamu tekyamuyisa nnyo bubi saamukubira ssimu wabula nafuna amawulire nafuna amawulire n'enkwalaga n'abantu abaali bagenzeyo omulambulako nange nengenda omulambulako of course empologoma neweekogge etya teyinza kwenkanambwa
era bakulaga omusajja eyayavuwala nga bagaba omusajja yayavuwala naye ng'era abamu bakyamula abamu bayigomba okutuuka ku levo gyaliko naye nga bagaba omusajja yakolaki naye ng'ate abamu ebirooto byabwe kukola babeere ng'omusajja oyo ate gwe bagamba nti yayavuwala nabwe kityo omusajja wange era nagendayo nga mwetikkidde kuba nagendayo nga mwetikkidde ne ku kasente akakalu tulabe nga biru y'eddwaliro ekolaki mukwasizaako naye nga ekikulu mu byonna kyenjaga okugamba abavubuka mu byonna byokola obulamu kintu kikulu manyi mugenda muyina eŋŋombo yammwe naye nga byonna byokola weekulembeze nga ggwe singa oba mulamu nabisoboka obulamu kikulu ate obulamu bukuuma ndooza tekyetaagisa ssente kyekyenjawulo kuba singa kyali nti obulamu obukuuma na ssente singa abamu ku ffe twafa dda naye ekirungi Katonda kyeyatuwa obulamu bwose obukuuma nga tulina ssente. You have to be conscious nakumanya kyoyagala n'ekirala mu mbeera yonna toggwangamu essuubi ate n'ekirala totuukanga mu mbeera n'ogamba buno obulamu obusingayo ebirungi biri mu maaso. Watuuka mu woodi ekiruddwa eyo nkubyemu akafaananyi ng'oyingira woodi y'abalwadde ba siriimu gyebabateeka kikanga bwaki ekyasooka okukuba ku maaso n'oga Katonda wange nabiki bye walowooza? Nasooka neneebaza omutonzi wakati nze Katonda namuwaaki amaziga gampitamu omusajja nga we nagamba nti no we wandabikiranga obubi ng'ofuluma kati gw'olowooza abambeeranga ku gaadi balabikanga bubi okitegeera kati olowooza omuntu eyandabikiranga mu bubi nga simwesemeza kati olowooza abambeeranga ku gaadi balabikanga batya kati wentukira ku musajja wange nenkaaba amaziga eyambeeranga ku gaadi olowooza alabika atya? Yali yasigaza mutwe nga nagwo gukozze ng'alina kawanga wamutuukako ng'afaananga skeleton nga baŋŋamba waliwo awo omuntu naye nga mpakana wabula nga mpulira sawuti nindyoka manya nti omusajja wange waali ng'owulira kukolola amasuuka ng'abulidde ena mu masuuka n'omutwe guliko kawanga yakogga ina ne akaskeleton yakogga n'omutwe ne gukogga ekyo nno kyanjawulo kitiisaamu n'abamulinaanye balingamu kuba woodi yali yaabo n'abamulinaanye mu woodi eyo balinganga ye ate nga abamuliraanye ng'ate bo balamu nnyo ku ye bonna abaali basonga mu ye emimwa ate nga nabo bennyini abalwadde ate nga basaasira ye okitegedde kyekiringanga omuntu we munaaba abaavu naye nga ne mwavu munna akukungiza naga naye wadde ndi mwavu naye omukulu oli ye yayavuwala oba obwavu bw'ekyasa kyonna bwakwata ye. Katonda wange kituufu kakati omukulu oyo wamutunuulira n'onafuwa ku kitanda wani yali amujjanjaba yaliwo ne mukadde we maama nga ne bali abakazi bennyini bekugamba giri emisambwa gy'e Mombasa nga tebasaana newe bamanya nti gyali nga tasaana kulinnya nawo. Kitegeeza kiguma Katonda ali yangoberera nkugamba nnyo era buli kadde eddoboozi lino njisa ku microphone likutukekawo wooli. Omuzadde aba muzadde, omuzadde ye muntu yekka agenda okutambula naawe paka kaguwa kakasembayo era omuzadde yagenda okusigala nga alwana naawe ewennyinyaza nga yanyigawo. Omuzadde yagenda okugumiikiriza ebyo ebikuvaamu nga biwunya era omuzadde yagenda okubirongoosa ng'ensi yonna ekusuddewo. Wafunamu akasente watandika okujooga abazadde omala omwaka gumu tobalabyeko naye ng'oli wano babeera wali
wabajogolwa abakyala nti maama yagamba ku mukyala wange, maama yagamba ku musajja wange, wabajoga olw'obusongasonga gwe bwowa nti maama yanjozezanga ebintu oba maama teyampeerera. Naye waliwo akaseera ogenda okakasiza amaanyi g'omuzadde oyo, waliwo akaseera ogenda okukoowolera emikwano nga gyonna olaba nkoona. Mu kaseera ako keekamu olaba effeesi ya maama oba effeesi ya taata nga yeeyo yokka etunudde gy'oli ekusemberera, era okugwa mu kifuba okugumya nti wadde olwaleero bizze bwe biti n'olunaku lw'enkya gye luli mwana wange nkwagala, sigaze essuubi waggulu era liba lwa muwendo nnyo ekitenkanika. Obulumi obukyasinze okuba obubi mu nsi y'omuzadde okulaba omwana ng'ayita mu bulumi, era ndowooza omuzadde yenna teyandikyeyagaliza. Gwe omwana omuto goberera puroguramu eno baako ne byoyiga. Gwe omusajja apepeya, abakazi bakyusa nga ngoye, abaana bo wabasuula, nyongera okujjukiza nti bali babaana bokka b'olyetaaga mu kaseera ng'ako. Bw'oli bayisa obubi munnaye kajja tuuka nga tebakyasobola na kukutunulako kuba kisoberera ddala abaana. Obudde tewabuwabwanga, wabayisanga batujju, akanyama kaafuuka akanyama naye ng'ate ab'ebbali obagulira ne balya ne bayiwa. Famire ekintu kikulu nnyo. Emboozi zino si za kubuguumiriza, wabula zijjudde obukugu obw'ekika ekyawaggulu. Era abantu abalaba emboozi zino betugamba nti balina emitima egyo egyabazira, kubanga emboozi zino kuyiga kwokka temuli kubuguumiriza. Okubuguumiriza bannaffe abalala mu bo yafuuka nkola. Emboozi zino zibeebasa era bagaffe twakoowa okutubuulirira. Ebigambo ebyo buli omu abyogedde, naye kankusabire oleme tuuka mu kaseera ng'ebigambo ebyo oyagala bisika obizzeeyo ku lulimi oddemu ofulumya ebigambo ebirala. Big boys kukiringa ne ba big boys kwanzita. Tujja kutandikira awo episode yaffe eddako. Muganda waffe agenzeeko mu ddwali atandise okuyita mu ba big boys be yakiringanga nabo, wabula yabalabanga amaziga ne gayunguka. Byakomaawo oba yali ntandikwa y'amaziga mu bulamu bwe, gasobola okuleetwa obutaba na ssente, obulumi n'ennyiike gy'owulirirako abalala. Famire yo yasigalawa, yasaanawo, oba omukyala yamala n'akomawo n'agamba munnange wadde biri byonna binkola naye ggwe wange. Emikwano mulimu egyafuna ku ssente gikyamulaba bakyamiitinga, oba ye olwagwa olw'amadaala ne gakyuka. Weraba.